Nze muzukulu wa Kabaja omugeye Sebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga tukwaniriza ate nate mu kitundu kyaffe kino kyenkujukiza kintu kimu nti muganda wange gwe wena ali eyo sooka okusubscribinga kyangu nnyo genda ku YouTube teeka SB4 MEDIA laba akapeesa aka red kanyigeeko omala okusubscribinga ojja kubeera nga olaba buli program gye tuteekayo nga bulijjo. Umaru akoze ku kamera Uganda gye tulaga ebintu bikyuka enkya n'eggulu naye nga tebinnakyuka gwe wennyini sooka okuba ettooki mu bulamu bwo sooka weefeeko sooka we protecting ate era protectinga n'abalala. Ndi ne mwana muwala muganda wange ono abasinga mumanyi kuba tugulubye naye nga tujja tubulirira abantu abamu story ye mwagiwulira naye onaku lwayo tumukyaliddeko ne tugamba tumusuuliridde nnyo. Tuzze okunyumyamuko ne Namubiru Alice ye mwana omuwala w'emyaka emito eyavaayo n'abeera open eri eggwanga n'agamba nti nze nina akawuka naye kumye ntya abantu abalala obutakafuna. Story ye mwagiwulira naye mutukkirize olunaku lwaleero tuzze tunyumyemuko naye wamu n'okubeera nga tuzibula abantu abalala amaaso. Eno program gisharingira buli muntu kuba ejjuddemu ebyokuyiga. Program eno ejjuddemu ebyokusomesa. Oyinza okubeera ng'omanyi naye tamanyi nti tamanyi. Kiddamu tamanyi nti tamanyi. Kati oyinza okuba ng'omanyi weeyongereko okumanya. Tuseetule emboozi ne mwana muwala Namubiru. Tusonze okulaba. Kiki? Oli bulungi? Ndi bulungi. Kulaba akanyindo. Nyirira nange. Ffe tosiyuuka munyirira. Kwewa mirembe. Nakumira bulungi ddagala. Obulamu muli butya? Bulamu si bubi mpozi obu. Obulamu bwange bulungi sooka obuuze ku bantu abaliyo. Tubale tukumiisinga nno. Abantu wano. Mbalamusizaako mwenna abatulaba. Tuli ku SB4 MEDIA olwaleero. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Nenyongera n'okubasaasira eggwanga lyonna oba ensi yonna ku kino ekyagwawo ffenna kitunyiga kinyiga ggwe nze n'omulala ali eyo. Kaviri kyekyo bata dread ponytail. Ono dread. Banenge mujoga. Embeera kutambuza etya Alice? Embeera tebadde mbi. Tebadde mbi nnyo okutwaliza awamu era kale Mukama atukuumye. Okay, twakoma okuwuliza wali mu ddwaliro. Ffe tetwabireeta wano birina ebiri byali bya famire. Kulikayo? Navaayo. Ensonga lwaki temwandeeta nze nagikugamba. Saagala nnyo kwogera nga nina obusungu. Njagala nnyo ne bwe mba nkaaba naye njagala nnyo n'ensooka nzikakkana. Okay. Alice, twakukyazaako n'otubuira ku mboozi yo kyajja kitya n'otubuira engeri gy'otambuddemu abasinga tebamanya mboozi twagala tuzze ku katini kulambo. Obulamu bwange gye bwatandikira ng'era kale abamu ku bo bwe bakimanyi tebwali bwangu. Nazaalibwa nga nina akawuka akaleeta mukenenya. Ne balwawo okumanya mukadde maama n'akitegeera oluvannyuma nemmirako ku ddagala ebbanga eggere ate bw'atyo naafa eddagala n'endivaako naye nga nange kennyini simanyi lwaki mmira eddagala be bampanga. Then ate we yafa eddagala n'endistopinga nenziramu n'engwa wansi n'endwala bubi nnyo. Muzeeyi taata n'antwala n'ankebeza ne bakizuula nti fembi nze naye tulina akawuka akaleeta mukenenya. N'abeera ng'ali mu ddinaayo n'awakana. Baneiba ne banziba ne bantwala mu ddwaliro ne ntandika eddagala taata nga tamanyi. For a while natandika okukkiriza kale naye ng'omuntu. By the time we yatuukira okukkiriza ate mu nnaku mbale naye n'akola ki? N'afa neesigala mu mbeera etali ya mulembe n'akamu nga nne mukulu wange.
Okay. Katusooke tebaze Mukama okubeera nga akuwadde akyakuwadde obulamu. SB4 nebaza Mukama olw'obulamu buno. Nze buli lukya nabe waffe bakimanyi sigwa kamwenyumwenyu kusanya. Oba ndi bubi oba nina ewannuma oba nyigirizibwa mu embeera ebeerawo yes fine ebeerawo naye ate eva mba musanyufu. Era nebaza Mukama olw'ekyo. Nebaza Mukama olw'emyaka 22 gyampadde okutuuka wano nti mbuzayo ennaku mbale bubale. Ate mpeze emyaka 23. Nzijukira ku birthday yo. Eseera eyo nga natuwangadde nga twakakwatagana twakuza birthday n'osalya embuzi nnamba. Yali mbuzi naye yali eridde kaveera ate yaliyo. Yajukira. Olunaku era lwe twasinkanira ddala. Zale ennaku z'omwezi bweziti olunaku bwe luti n'essaawa ndowooza bwe tuli mu anniversary. Ndowooza olabye. Okay, ndowooza abagamba nti Alice mumulabye ffe twamulaba. Era birthday ye yaggwa twagenda ne tushoppinga kati ekyesanyu kale kyali kibi ku side ya jjajja. Tugenda okutuuka ewa jjajjange ate embuzi yalidde akaveera ne tugwa mu mucomo. Era okay, obulamu butambula butya? Obulamu tebubadde bubi. Season eno twafuna abantu baali bangi abakaaba twalaba ku TV bamisinga eddagala tubalwala obulwadde bwattuka kwe ku side yo kibadde kitya? Mukama nkyamwebaza. Eddagala lyange wendifuna wendimira. Ate n'ekirala lwakuba nti kale abantu abamu tetuvaayo nnyo kwekubira nduulu eri balala. Ekyo kitadde nnyo obulamu bwaffe mu matigga kankiyite bwe ntyo. SB4 sisobola kujja ne nkugamba nti munne mwami SB4 nkwegayiridde ennyamba. Njagala ngende nkime eddagala lyange oba kale gwe olina akagaali. Mbadde nsaba okugenda onkimireko ku ddagala bino ebiseera buli omu babadde bamukimira bukimizi. Oba tosobodde kwekimira nga bakukimira. Ne waba wala watya tosobola bbulayo kale muntu. Okujjako abantu bo tasobola kuddawo kunenya nnyo kiri awo. Abantu ate ababeera ewala ennyo mu byalo. Naye ate era nabo balaba bafuba okulaba nti bafuna eddagala yaabwe nga batambula. Embeera tebadde nnyangu abaana bamiisinze eddagala. Nayimuka n'engenda ne ndyekimira. Nina mutabani wa jjajja oyo gw'ogambye namukubira essimu ne mugamba eddagala lyange libuzaako nnaku bunaku ate eddala likoze eki liweddewo lisigaza nnaku nanga tukoze tutya. Ne tugenda ku poliisi ne twereportinga ne tugenda ne ku LC tetwagenda ku gundi ewa RDC tetwagenda. Ne batuwa stamp olw'okuba nti ku kyalo konna baali bamanyi teri yadde muntu n'omu n'aba musirikale asobola okunzikiriza okumisinga ne we bampeke. Bagaba gwe waayo n'ogenda newaayo n'engenda kuba buno buba bulamu bwange. Nenga kiwerako nti bangi abalimiisinga bangi nnyo n'abafudde era be bangi nnyo abaana bamiisinga eddagala mu period eno ate nga buli kataffaali akavaawo tekadda okkalwanyisa okukazzaawo okuddamu kayimusa otoba si byangu. Okay, aliko SB4 media tuli ne Namubiru Alice tuzze okubako tochi mu bulamu bwe wamu n'obulamu bw'omuntu gwe wenna ali eyo. Oyinza okuba nga naawe oli na status yemu neya muganda waffe oyo naye weekuumya otya? Akunyonnyodde nti buli kataffaali akavaawo kiba kizibu okukazza mpozi okukazza nga olwanye nnyo. Odde otegeeza ki? Okulwana ennyo okuza akataffaali ako buli mpeke gy'omiisinga olunaku terudda mabega ate buli w'omiisingamu empeke neweebeemu bweti n'ogamba leero sijja kumira nja kumira olunaku oluddako akawuka nkayimuka kati we kagenda okuyimuka olugenda okulowooza okuddamu okumira enkeera nga kagubye ng'empeke gy'omira tekyasobola kukalwanyisa kukateeka wansi ng'oba olina okwongerako n'ebirala oba kale n'okwewaayo ennyo okuddamu okulaba nti toddamu kumiisinga ate kagwa maanyi. Okay, ndi musanyufu nnyo by the way nga tuvuddeko eyo. Alice ono muganda wange ku birthday yange mu mwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 14 ye bebamu ku mikwano ye yasobola okumpereza ekirabo gaggadde era neyanzizza nnyo ekirabo kyange nnyabo kyatuuka neyanzizza nnyo ku bantu b'engube nabo. Alice yansurprisinga nnyo era mukwano neyanzizza nnyo.
Ate ku side endala yatandiseewo YouTube channel ye. YouTube channel eno nagipostinzeewo ku Facebook. Ne mwebuuza Alice ate ne basiima omulimu gwe batandise okukola. Era official tuzze naffe okubeera nga tukusekendinga nga SB4 MEDIA tuzze okusekendinga omulimu gwo gutandise tusaba gugende mu maaso. Tuzze kwanjula mu bantu omulimu gwe watandiseewo era gwe wenna ali eyo. YouTube channel bagita batya? Namubiru Alice. Namubiru Alice. Nee. Tunyonyole egenda kubanga ekola ki? Ogenda kuba okola ki? YouTube channel yange eyo bagita Namubiru Alice. YouTube eyo nagicreatingawo kubanga sisobola kutuukirira buli muntu. Ekyo kyo kuba waliwo n'omuntu akubira essimu SB4 ne yeekweka naye nga yagamba njagala ombuulirireko kunzizeemu ku maanyi. Ebiseera ebisinga bakansala kye bakola kirungi nnyo naye omwana aba tamatidde. Aba ayagala mwana munne awulire ekiva mu oyo munne ye lwaki ali bw'ati lwaki akola bw'ati n'amira bulungi eddagala lyakikola atya. Y'ensonga lwaki navuddeyo ne ngenda ku YouTube at least obubaka buno ne ku Facebook kuba ku Facebook gye natandikira. Omwana omuntu yenna nga ddala ku myaka egyange asobole okulaba ebintu bino. Kuba togenda ng'otuukirira muntu ku muntu nnyumba ku nnyumba si buli omuntu adisclosinga. Batini nnyo era ffe batuyita mu kutima twettira katale. Si buli omuntu avayo n'adisclosinga. Okwettira katale. Akwettira katale wakirowoozaako nti saakirowoozaako. Kuba nze okuvayo ku disclosinga nali mpulira nange kennyini neekooye. Nange nempulira muli nga ngamba siina kyenziza. Mu kusooka nali neekooye nga mpulira neekyaye engeri abantu gye baakolanga ki gye bampisangamu. Naye natuuka ekiseera n'enguma we nalaba nga munnange hama. Nange ne nga nsobola okuba nga hama. Hama ng'anyirira ani yamulaba omwaka guli. Hama yali bubi nnyo naye olaba mu myezi bwezi yadda n'ayimuka. Ntandika okutambula ku magulu genzaani. Nenvayo n'endisclosinga saafunamu thought ndala yonna kugamba nti baba nandaba batya. Anyway nabirowoozanga era ne bihappeninga. Ne bihappeninga engeri gye bampisangamu ovudde ku media opaka okoze otya weewaddeyo weeswazizza. Tetuvaayo nti oba tetwekweka nti oba twagala simanya nga tufuna abatwagala oba batufaako nno. Tuba tutaasa bulamu bwo. Okuvaayo nojja mu media oba tozze kweprotectinga oba ozze kutaasa bulamu kituufu naye nze nganze mu kusookera ddala SB4 nga sikulimbye navaayo kwekyawa nga neekyayidde nno ddala. Kati bo wenna ali eyo tolinda kwekyawa. Genda ku YouTube channel ya Namubiru Alice ofune oba owulirize ebigambo bino byabeera akugambanga. Oba oli awo oyinza okuwangaala emyaka n'emyaka kuba tulabe bangi nnyo tuziise bangi nnyo nga namiti nga dda muganda wange ono naye nga ye akyaliwo. Gwe wenna oli eyo naye obulamu bwo obututta otya. Leero oli mulamu naye nkya tomanya kijja kitya. Leero kiri ku Alice tomanya olunaku lw'enkya kiriwo. So baganda baffe bano abatabanyizibwa oba abalina obulwadde obwo tetulina basosola. Bingi ebyogerwa simanya nga mbuwa omusembeera mbuwa omukwatako no muganda wange kino kyo kiyita mu musaayi. Kiddamu nti kiyita mu musaayi ate naye muntu nga ffe. Kiri eri ggwe okubeera nga weekuuma. Kiri eri ggwe okubeera nga obanga ogenze mu kikolwa kubeera nga oyambala akapiira obeere nga ate obulamu bwo obukuuma. Sizoni eno tuli mu lockdown. Obwenzi bubadde bungi nnyo oba obwenzi bungi nnyo nsuubira naye gwakoze obwenzi okuumya otya ate nayenda tomanya leero bunaggwerako sitaani asobola okukukema. Alice gy'onywera eddagala yo kiri kitya gy'ogenda okulifuna yo kiri kitya? Gye ngenda okutifuna nze nywera ku Mild May liri awo Seguku naye last time we naliyo
abaana ba missing appointments naye jjukira buli missing appointments ezo eddagala tukesera ne liggwawo weliggwawo bakuwa eddagala lino nga babaze nti tukuwadde eddagala lino lya mwezi gumu ne tukongeramu empeke nga 3 za nnaku 3 just in case woba nga tosobodde kukola ki kutuukira mu budde naye eddagala liweddewo abaana bamisinze nnyo eddagala mu period eno eya covid nnyo nange kata misinge naye nalwana nnyo nze saatuula mpaka kulaba nga nzeemu nefuna eddagala lyange lya myezi 3 naye ntuuka mu ddwaliro nga fayo z'abaana abasukka kaŋŋambo banga mu 50 plus baba bangi obulamu bw'abantu buba bwangi nnyo ng'abantu bonna abanoonya bunoonya omanyi ko gundi gy'abeera afeeyirinze okukola ki ofuna eddagala tugenda mu mwezi takimanga ddagala tugenda mu myezi 2 takola ki tajjanga abaana bafeeyirinze nnyo naye era nga wennakugambye buli wafeeyiringa okufuna eddagala liri ako kakaddamu ne kayimuka ate tebakulimba nti newomiisingamu empeke emu bweti osobola okuddamu n'okikwasaganya nga yewabadde oyinza okweraba gwe SB4 ng'oli awo otambula naye nga munda weekoseza gwe naddala munda muli si kungulu kuno oyinza osigala ng'onyira naye nga munda okola ki weekosa ogenda okuddamu okujjukira okumira empeke eyo enkeera nga kiri too late nga newoomira kawuka tekaguba akawuka kaguba tekasobola kuddamu kwebaka nga weekaali bannaye natuuka mu ddwaliro ng'ebiriyo bikaabya natuuka mu ddwaliro nalina mukwano gwange sijja kumwogera linnya kale nga tali very very close naye ng'omuntu gw'omanye n'omubuuzaako gundi ali wa munne tebakugamba nti gundi yafa nti ate kiki nti yava ku ki yava ku ddagala obuuza ensonga yava ku ddagala nti omwana yeekyawa wekigenda ewala ennyo kuba kusosolebwa bannaye olaba SB4 obulwadde buno yes fine kati buli wamu abantu babumanyi naye tebakulimba nti okusosolebwa kwa kawuka kuno kugenda kukoma wano nga tetubuulirira bantu wakati omuntu abe n'agamba siriimu bulwadde bwa bulijjo naye nga abantu bateetaaga okumanya siriimu kyeki omuntu waalina akawuka kayita mukenenya bamuyisa batya okitegeera kubanga tosobola kuŋŋamba nti ojja kulwala n'ogwa ku ngiri kye bayita siriimu nti abantu tebakusosole tebakikulimba balina okusosola ne waba waka ewammwe mu nnyumba kyekisinga n'otumalamu amaanyi ebiseera ebisinga muntu wawaka mu nnyumba kuva ntankate nawe okudiscriminatinga kimayiramu ddala nabuuza abaana abawera 10 nabuuza omu in fact baŋŋambanga 10 niwe bataŋŋambako olwo n'osanga omwana omulala nnyo oba omusanze ewammwe n'akugamba gundi nno yafa n'ayongera kuba li bobadde okola ki bobadde omanyi nti kiki nti bamusanga yeewadde obutwa ekintu ekyo kyannuma nnyo kuba aliwo omulenzi yali anyirira nga tosobola kumanya nti alina akawuka naye from nowhere omuntu navayo n'akugamba gundi yetta gundi yeewa obutwa yali akooye embeera embi webale nnyo ekintu ekyo kikosezza nnyo abantu bangi in fact kitukosezza nnyo ngaffe abalina akawuka kati omuntu ali eyo kutuuka ku mbeera eyo eyetta kiki osobola omugamba gwe nga gwe kyensobola okumugamba ekisookera ddala kwefuga ge mazima naddala okufuga obusungu kuyiga ngeri gy'okontrolinga busungu kuba ebintu babitukola bulijjo teri lunaku luyita oba kale teri mwaka guyita oba mwezi nga tebalina kye bakoonye kiruma naye osooka n'okkakkana n'ofuga obusungu bwo SB4 omuntu olaba osobola okuma ovumya omuntu nga oba kale ekintu ekimuliko n'anyiga n'atumbiira neyeekola ekintu oba nakukola ekintu yensonga lwaki abantu abamu bagamba nti abantu abalina akawuka beekyawa baakoowa asobola okukwata omwana w'omuntu neyeesala n'akola ki naye nga kukiva buteefuga busungu nigwe kisobola nkisobola okusala nogira blood contract ekyo sikisobola lwansonga nze manyi okontrolinga obusungu bwange manyi okwekontrolinga 100% kubanga SB4 nakunyumizaako kale bye tutaleeta tebyali bya famire nti ki wabula nayagala okwefuga nganze okukakanya obusungu nganze nakunyumizaako ko brother wange yankuba nansindika mu kwesindika mu kubanga adde mabega
endabirwamu natuukira ku ndabirwamu omukono nekola ki negusala ne bantunga omusuwa guno munda emisuwa gyalinga esatu wano ne wano makkati neno side ne bantunga okuva munda nga mpulira ne kungulu ekyantunza nga mpulira munda baite basobola tekuleka musaayi kolaki kufumuka tebanoonye ebikola ki omusawo yantuukirako kwamba gloves natandika kutunga misuwa brother wange yankuba olunaku olwosiirwerabira naye senga saafuga busungu bwange nandizeeyo ewaka ne mukola ekikyamu okitegeera nze muntu kasita nkaaba ne mmala wiiki yange namba nga nkaaba ntandika okwekkakkanya mpola naye buli wakiyitamu tewekkakkanya otya nakaabako kale anyway nakaabako n'okumuviira okuvaho okuwaka nakyo kyantaasa nnyo naye singa teberezaamu ndowooza singa ndi mabega wa mitayimbwa essaawa zino kuba nalaba nga ensonga gyankubidde yali ntono in fact si gwe gwali gusoose naye ku luno yasukka nze mbadde nga njano ku SB4 naye nga soogeranko ku muganda wange kibi naye natuuka okulaba franka nga mabega kuva mabega nkuba kuva mabega ndowooza olaba embeera eyo ate era naye nkimugamba muli naye amanyi nti namukyawa kuva ku mutima kuba tosobola kukola muntu bintu ebyo nasigala nga gwenga woli muganda w'omuntu ayinza okuba nga omujeemera ng'ebintu ebimu nga olina eggumi SB4 teri muntu atasobya tebakulimba newe mubeera mu maka nga mwagattibwa empeta muli mwami na mukyala omuntu omukola akantu katinibwe kati era oba osobezza newokola gunene oba osobezza nsobya buli omu asobya naye kisinziira embeera yammwe ogikutta otya ye omuntu weyakusobezza wazze n'omugamba otya kati nga we yasooka okunkuba nagaba miyembe engeri gye tulina omuti ewaka ewaffe saamusaba nalowooza nti kana akayembe kadda ate kameera konna ne kakunkumuka nti sikola ki newe simusaba abaana ne bajja nga omanya abaana anti twagalako ku miyembe gijo mukube nange mumpanulire from nowhere gwayerawo omukyala yasooka okujja gwayerawo awo muganda wona amanyiira tuli waka ewaffe amanyiira agaba atya emiyembe nze temubaddewo kunsaba kola ki kundaba namuddamu yes fine namuddamu oba kale engeri gye namuddamu yamunyiiza oba ki kuba nalaba nga tosobola kugaana muntu kugaba kayembe emiyembe gye mutatunda SB4 kiruma namuddamu ne mubuuza owaye gwe wakasimba muganda wange gye yava nkukola ki okunkubeera mukyala kafero yaliwo jjajja yaliwo yakaaba nnyo n'amugamba bulijjo okomukuba mugandawo ne mama wamwe tajja kwebaka ebintu ng'ebyo nga womanya abakadde namugamba omwana ne waakola ki n'omukuba nze sikyaza waka bagenyi tebakulimba SB4 nti ogenda kujja waka ewaffe nkutwale mu ddiiro tekisoboka embeera yakyuka naye embeera eyo ekyasobola okutereera sikiwa kyasobola okutereera sikiwa SB4 nange kale kyensaba mukama nga ye mubeezi wange eriddamu neetereera naye nze muganda wange namusonyiwa naye ate sijja kuddamu kumusonyiwa gwakuna no kiva ku kwetegeera era kibanga bufumbo nti nga otunyonyodde nti teri muntu ali perfect kati kiba kutegeera muganda wo kuba tokkeze naye akubeereddewo mu ngeri yonna etali emu kati so mulina okwetegeera wamuli balugana gule musaayi ali sinoonovano n'ogenda eyokke era omusajja atuke kukulumira muganda wo okimanyi ekyo nze SB4 nsiima mikwano gyange abamu bammanyi abali ku WhatsApp besigenda kale kusobola kwatuukiriza mannya bammanyi nze siri muntu munnayaddawo kale nendaga nnyo okusiima kwange oba kale newe mba nakalabo kankatini nnyo nsobola okukakuwa okulaga okusiima kwange naye ate nsiima SB4 nagenda okujja wano ennaku z'omwezi zaali bwe ziti olunaku bwe luti n'obudde bwe buti franka yali yankubakubadde mabega ye omu kwe nafuna okufuna guli omutima omubi okwagala okwetta nze nalowoozaako n'okwetta sijja kulimba era sikiwagira ku baana balala okwagala obutamira ddagala okitegeera okwekyawa n'omukyala kale embeera yonna yatuuka okuva we yawasa naye saakyogerako
nakyogerako ogwasooka saakyogerako lwa nsonga mmanyiwa gye twava yadde yakyuka naye n'okunkubanga abadde nga nkuba emabega naye mmanyiwa gye twakola ki naye ate SB4 tosobola kunkuba nondekera nkovu eno nenkijja ku mutima nsobola okukusonyiwa naye kino ekintu kinene omuntu bw'okuba omuntu omulundi ogusooka ogwokubira abakadde ne bakulako ogwokusatu munno oba ojja mutta singa sadduka mu ddwaliro oba abantu kunzirusa mu ddwaliro nali ngenda kufa guno omusiwa gumubi era natuuka n'abasawo ne beebuuza ate tokomye ku ekyo n'ogenda ne mu ddwaliro banno n'obabuuza oyo omwana mutabufu wa mutwe empeke zaamira zimusuula eki zimusuula eddalu ebintu ebyo tosobola byerabira mu mutwe gwo no Alice nze gwe omu ku bantu bemmanya bakwata empola badde nsaba kikwata empola kijja kuba nga kiggwa okay aliko SB4 media tuli ne Alice Namubiru omwana yeddira emmamba tali amamba amazanywa kutubadde tuzze tunyumyemuko naye tulabe tukubetto kimulamu bwe biki byayiseemu season eno giyiseemu otya wali otandise okukola naye ne baggalawo season eno sigiyiseemu bulungi kale okutwaliza ewamu naye ate era ngiyiseemu bulungi olw'ekisa kya Mukama kyeŋŋambira nti sigiyiseemu bulungi olw'ensonga teri muntu abadde bulungi SB4 teri muntu abadde bulungi embeera ebadde yakusikaŋŋana muguwa mu buli kimu nali ntandise okubaako kyenkola nali ntandise okubaako kyenkola naye banga tini nnyo ndowooza kale lutemya lw'amaaso ne batuggala naye nze nalinga neetwala ng'ayiga omanyi saagala kujja SB4 kugamba nti oba tugende tukole tuki olw'ensonga nze munnaye ensooka nenneetegereza ekintu nga sinnaba kukyogera eri muntu ate nali njagala nsooka enjige nga sinnaba kutandika ki kye ŋŋenda kukola era nali mu kuyiga naye nayiga nayiga era kati ndi waddembe okugenda okukola ki okutandika in fact siri waddembe wabula nsobola okugenda n'entandika bulungi okukola kati wali okolera wakyaliwo wasiba essaawa zino engeri gye ebya covid bino gye byajjamu ekizimbe ndi era ompiseewo ko ekizimbe nga bakyaggadde naye nikesi nga bakigudde nja kuddayo ngiye butaate ntandikire we nakola ki we nakoma kuba kati nayiga nenkuguka nenkola ki abasinga obungi abali mu status yo tebatera kwagala nnyo okukola bintu byakukola gwe wajjawa ekirowoozo ekyo n'okwagala ennyo okukola SB4 obutaagala kukola buba bunafu naye teri bulwadde naye obwaba kale mpozi kale kansa ye kansa akuba n'akumenyaamenya naye teri bulwadde buleeta kawuka ka mukenenya bukugaana kukola ffe tetuli balwadde oba olina akawuka naye oba tuba mulwadde kuba okuba omulwadde yabeera ku ndiri eyo y'abantu abamu gwe baayitanga sirimbi yabeera ku ngulu n'ekirala nze kyanjayo ennyo okukola SB4 embeera yali mbi ebiseera ebyo ng'omira eddagala ku lubuto olukalu n'olwala neeguba musujja nga teri n'omuntu asobola kujjanjaba nze nali nfiiddeko mu buliri omwo okumiranga mpeke za buli lunaku nga tolina ky'olidde ng'onywedde ekikopo kya buugi oluusi n'obutakifuna oba n'okola ki n'omirirawo amazzi embeera eyo teyali nnyangu ng'abasinga kale we baakola ki we baamanya n'ekirala ekyanzijjayo okwagala okukola omuntu atasobola kwebeezaawo ayita mu mbeera embi omuntu atasobola kweteera mmere ku ssuwaani abandabe abampuliriza ng'osobola okweteera emmere ku ssuwaani weebazanga Mukama basobola okukulangira obulwadde ne bakulangira emmere gye bakuliisa ne bakulangira sukaali gw'onywa ne bakulangira okuva ku munnyo mpaka ku kibiriiti ky'okumisa essigiri ku makya ng'ogenda ofumba kyayi gw'onaanywa nga bakulangira bangi babiyiseemu
essaawa zino bino mbyogeranga ebyali bintuuseeko oba byennina essaawa zino naye ng'ate gwali tosobola kuvaayo kujja kukyogera naye nga yembeera yeemu gy'oyitamu yensonga lwaki mbaayo oluusi n'enjogera. Okay. Ensonga ku lwaki oluusi avaayo n'ayogera ebisingako awo n'aggambye nti yasobodde okubeera nga aggulawo omukutu ogwo ebisingako awo byonna byewaleetaze okumanya ku Namubiru Alice ne byewaleetaze okumanya gwe kiki ky'olina okukola okubeera nga osobola okuwangaala naye yazaalibwa nabo ali emyaka 22 akyawangadde naye nabo kati gwe eyeebuuza nkikoze ntya genda ku YouTube searchingamu Namubiru Alice osooka ku subscribinga ku channel ye bambi n'abeera nga akuwa oba olaba ebisingako awo nga tugenda okumaliriza obubaka bw'osembayo kugamba abaana bali myaka egijo nga bali mu mbeera gy'olimu. Obubaka bwensinga okuwa abaana bali mu mbeera gye ndimu nti bambi temugwamu ssuubi. Omanyi hope kintu kinene nnyo okalaba nga akaleeta ennya naye ng'ekigambo ssuubi kintu kya muwendo nnyo. Buli waggwamu essuubi SB4 n'okulya kukulema ne woba oyina emmere. Buli waggwamu essuubi n'empeka eyo ogirabanga ennene ekukaluubiriza ennyo okumira. Yes fine nnene naye ng'ate bwe bulamu bwo gy'olina okumira so that Mukama naye agattako n'akuyamba ate n'akuwa ki n'akuwa obulamu. Essuubi SB4 kintu kinene nnyo. N'ekirala kye nnyinza okubagamba ng'onaawangaala okwesonyiwa ebikuyitirirako. Sikulimba wonaabeerawo nga teweesonyiye ebikuyitirirako obulamu bugenda kukaluba, ensi egenda kutama. Eddagala eryo ly'omira essaawa zino kyasobola okulifuna naye ligenda kunyiwa nga tokyasobola yadde okwasamya akamwa oteekeyo empeke. Tulina kwesonyiwa kuba kati teri Munnayuganda gugenda kujjamu kintu discrimination mu essaawa zino. Yes fine tugenda nga tukyogerako buli lunaku. Nze wenfuna time ku status yange nga mpostinga, Facebook nga mpostinga, YouTube channel yange nga mpostinga. Naye teri muntu agenda kusobola kukivaako kati. Ekintu ekya discrimination oba okusosolebwa kikyaliwo bakyatusosola. Naye weebuuze nti mponye ntya ennaku oba kale mponye ntya stigma abantu gye baba bantaddeko oba nze gye mba nnina mu mutima gwange. Okwesonyiwa ebikuyitirirako n'okwebuuza. Kintu kwebuuza ku muntu kintu kikulu nnyo. Tovaayo nti kale ojje weerangirire nga Namubiru we yavaayo kuba batini nnyo abakikola tuli batini nnyo. Era mbeera nnyo neebaza Hama ne mwebaza nnyo nze sirina mikwano mingi SB4 right now kale nafuna friends nafuna emikwano egisobola okungumya ginkubira kasimu ne tunyumya. Naye ate neebaza nnyo Hama kuba nze essaawa zino obuvumu bwange bwonna bwava ku Hama. Hama yayita mu bingi n'endaba Hama nange nensobola okuvaayo ku disclose nga si kyangu buli omu si nti agenda kikola batiri nnyo abalina omutima ng'ogwo. Naye omuntu bw'abanga avuddeyo n'avaayo n'ayatula nti ndi bwenti nazaalibwa bwenti oba omwami yansiga akawuka bw'ati tumuwenye ekitiibwa si byangu. Si kyangu kuba buli wooyita olaba essaawa zino SB4 amaaso gano ogalaba nti yero nnyonnyo ate akutte ennyonnyo. Naguze ne galubindi nze siri muntu waazo. Buli wempita nga nteekako lwansonga n'ekino tekigenda vaawo leero. Tekigenda vaawo kati kyekimu n'ekyokusosola. Kyavudde ku ki? Eddagala ly'emmira. Baakyusizza. Side effect kuvadde era kayira kuba luli kyalinga ki? Kyalinga kunywa nnyo. Okunywa nnyo era dda shufu kye baŋŋambye okunywa nnyo n'embeera nga nfulumya buli obuto obuli mu mubiri. Naye ng'ekintu kyo tekigenda vaawo kati. Tekigenda kugenda leero oba nkya. Wabula okwebuuza ku bakulu, okwebuuza ku muntu gw'olaba nti asobola okukuyamba oba okukubudaabuda, okwebuuza ku bakansalazi ne ba doctors. Walaba ng'embeera erina weekunyize kuba otuuka ekiseera SB4 nga ne wooba oyina ekyokulya
Nenga muri mutima we toli mu mativu osobola ogenda n'ofuna counseling nange mbifuna nenga na mudweyo nenkubira musawo wange gaba kansala wange nanga ajja nkuna kwe ne otula ne munyumya n'omubuliramu n'omubuuza kino nkikoze ntya oba mikwano gyange nemba kuya nembaga wano nkoze ntya enembeera ngiyiseemu ntya ngolaba embeera tetambula bulungi kunyiga mu kisenge ovayo naye embeera ekuzza ku kisenge embeera ngeeyo twebuuzenga nnyo. Toyanziza nnyo toyanzeeki tujja kubanga tujja nga tufuna lessons okuva ewa Alice naye gwe ayaleeta zo zifuna daily genda ku YouTube channel ye gi subscribing obeere nga omanya ebyo ebisingako ate kuyinza okubanga oli eyo ng'olina omwana oba mukwano gwo muganda we naye ng'ayita mu mbeera eyo obulanga otugamba SB4 nti mpa ku namba ya Alice osooka wewe ennamba yo okusookera ddala kansooke mbawe ennamba yange ennamba yange eri 0705 22 88 09 kanjiddemu eri 0705 22 88 09 oba genda ku Facebook page yange Namubiru Alice gemanya genkozesa ku YouTube Namubiru Alice wendi okuyamba kuba twetaaga ffenna tutambwire mu kintu kino nga tuli omuntu ogwo wetwe tugenda okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Okay, twayanziza nnyo Womalu akoze ku kamera nga bulijjo naye kugala kino kimu nti subscribe to SB4 Media tugusa ensonga likinga ate na sharinga program eno kubanga yo ejjuddemu ebyokuyiga bingi nze muzukulu akabajja omugese bunya beera bulungi weeraba.